Amalo kuandika lokamba. Okenda okunyenye box 7. Mpola ujawandika banange fenna tugenda kuzannya akazannyo fenna tugenda kuzannya mpola nanyini mpiki ogenda nayo kati asilongazo ina piki yo nenamba yo yakubira chairman ku stage verifying nti oyo ye namba ye tunokulanga twabe amazima amatuufu bonde eno njagala giwa wa boda zaffe wandika namba za simu yokka ani amazzi agajja kuba ganjawo kugenda mulo kembisanyambalemu abadde kusona peni ku programu yemu nempulya alanga nti boda yaffe agituddiza bujo tumugamba sona peni boda yaffe bagitwala kujeri kati nagenza owulya ng'agamba muwashingibbe piki yammwe ekoze eki gikomezaawo naye yakalulu naye ke batadde mu kalulu nanoonya luuto eri ebisumuluzo ebimbula ke batadde mu kalulu munansonyiwa bannange naye njetutte mu kusooka we mutawangula piki eyo ku stage mwawulira mutya? Nawulira bubi nga nze omuntu kubanga nanoonya ebisumuluzo nakeera wano nenoonya ebisumuluzo nera mwakitwala mutya? yaddala bubi nekasuna be atatukoze kino okitegeera kyatuyisa bubi naye kati kakomyewo katulabe embisi yazadde waayo owaye lwaki mwagala nnyo Suna Bay ne Mbazira Tony? Omukyalo oyo mulaba mwana wansi wantu yewasigala eri waggulu mwana asigala mwana atubeererawo kitegeera Suna Bay mwana we waffe Suna Bay piki yaffe yagitwala kati banemayo njala mudemu bagambe yagituwadde gitwala ondabikiranga tavuga boda oli mwana ayukulaji wekali wali ayukulaji oviriddewa ndiwe masaka naye nkolewo masanafu ozefuna boda senge kulema ani gwegenda olema era nema piki babatagala funa piki batuwetedeka keeki ekituufu kyali nti ne basanditaddemu boda era mwandize naye nakyagala nkikole nga kituufu ddala nkola ki nga nkitegeeza obuzibu obwabaawo mwabulaba ekyekumi kyalema era nga bwe nakyogera bwekituukiridde olunaku olwaleero Munamukisa agenda okuwangula piki eno ali muno olunaku olwaleero muno mwakola ki? Sabira Sala piki eno bambi egende eriyo yasinga okyetaaga abayimbi batulira obudde jabati abayimbi batulira obudde wajaleti baba abayimbi temukola ki? tuwagala tetukyayagala wajaleti tetuwagala abayimbi wajaleti lwaki muntu kiba kyaffe wajaleti era
bukwata mu bantu oyabulire ddala oyabule ezituyambyeko omuli Nsanyuka TV omuli BBS Telefayina yenjogera kindeke ekiriyo kakati Mazira agenda mu pulogulamu era buno obudde ayingidde studio katitanzenzize kati mu mbeera eyo nasazeewo ne ŋŋamba nti no soke tulye emirundi 10 enteekateeka eno tujagala mu ttaala buli kimu njagala muliezikuwanige emitima gyammwe emikaka mukakyaliwo omuyaga wadde piki naki mwamwenyini mulonde ani gwe mwagala tuli bamativu muli bamativu nze nvuddemu omuyaye na musiraamu oyagala kunkola ki kali anakulya pikipiki ewanguddwa omusajja bamuyita Mutumba Umaru amuhiya n'omuwagizi wa Suna Ben Kakubi
So abantu kyenyinza okubagamba nti ebintu bya Ssuuna Ben bibeera bya mazima meerere. Tulage ku ssanyu. Owaye Sokoje omukulu ulinako bw'olina mukisa ki obukusobozesa okuwangula piki eyo? Abantu tubeera n'ebyaffe oveewugo ewuwa ng'okutteko ne mu bigali. Wekute waawo bigali byerere kuwaayo abakulu ne basiima. Soko emire piki gy'obadde ovuga yiyo oba ya looni? Piki gye mbadde nvuga si yange, ebaddeko mukama waayo. Eyiye ngenda gimuwa nvuga eyange. Eyange eri gye mbaddeko eri ku UEP. Naye nga tusanyuse nnyo nga tufuna. Ate nyingini y'amaswamu ate nyinza sanyuka. Owaye obwa boda obadde omazemu bbanga ki? Obwa boda mumazemu emyaka 3. Ovugira Kawaala ku State Council eddwaliro lya Kesisi. Oyina omukyala n'abaana? Omukyala mulina namuleseeyo n'abaana. Ng'akusabidde? Ye teyategedde nti nzija mu bino. Yakoma ku luli okumanya nti tujja mu bino. Kuba najja naye era nga tuze kunoonya. Mukubire akasimu omugambo wangu. Mukubire akasimu kati. Akasimu tekaliiko muliro. Tulako naye era saagifuna muyonga yo. Bagitomera ne gwawo. Owulira otya okubanga obaayero Obuganda buladde? Mpulira bulungi nnyo kuba ebbanga lyemmaze nga nange nkuwa Ssuuna Ben. Mpulira ovugira ku stage yawo. Kawaala ku poliisi. Kawaala ku poliisi. Osembyeyo kuvugaani. Gwe nafembeyo okuvuga namututeekawo empe n'empitayo n'enzijeni. Naawe oli munnamasaka? Ndi munnamasaka mpitira mu bulakati erwera. Ebulakati mu kisaawe ennyingira wali ekitya. Lwaki bakubuuza Basebo ne banyabo tusanyukireko muganda waffe omukisa gubadde. Buyigiriza Ssuuna anagenda ovuga eyiwe enkadde. Atali wa jaketi abeera wa boda. Ani agenda ovuga enkadde? Oyogera okubeera nga tukwataganya nawo mu nteekateeka eno okusobola okubeera nga tugimalira ddala bulungi nnyo era pikipiki mpya nnyo nnyo nawe osobola okubeera ng'ogenda mu Simba Automotive nawe ofunira piki eya looni emitwalo 5 osobola okufuna piki nawe ne weeyagala bweyagazi. Olina okunjigiriza piki musajja gwe. Nze nsiba okubukedde nga Onyanjigirizeemu nange wakipingi nabandi bagisimbula. Naki? Omwaguzi wuno naki? Omuwanikira ku mikono ndaba. Owonye enkadde baaba. Olaba Franka yesebo kolera mu tawuni ku Wilson n'enteekateeka ebadde ya mulembe nnyo. Ssuuna Ben ebintu bya ddala byakola azze n'agabula piki mwalaali era omwana agiwangudde nze asinze businzi mukisa kuba obwedda tutudde naye wano eno naye ageze olonda akalulu n'asanga nga ye yakoze eki nga yagiwangudde n'ebintu tuli wano ku makuntano ekintu kya ddala ddala basebwatu we bali Ssuuna Ben waali ababoda bazze mu bungi naye era munamukisa amaze n'afuna bodaboda eno tuli bamativu ku kintu kyonna Ssuuna kyakola kuba kibeera kyerufu kibeera mwalaali era n'agitute munnaffe tumwagaliza mikisa myereere agenda akole tube tutagiwangula piki eyo kyatudde era piki nejja nayo mu budde ne Ssuuna Ben najja ne maneja nga waali ow'ekifo era tubaddewo ku makuntano bulungi nnyo nga tuli bantu bawombeefu akalulu kabadde kalambulukufu kuba Falidi Mpaji anyenyeza bulungi akalulu nowa bodo mulala n'akanyenya bulungi akalulu era ne Ssebwatu nayo kennyini n'abeera nga asunze bulungi akalulu n'akakwatamu era munda mu kisoomu avuddemu n'awangula bulungi pikipiki era muweereddwa kadi yaye muweereddwa
nga ne risiti zonna kweziri era kati ye obuvunaanyizibwa bw'alina bwakugenda kukyusa bukyusa giteeka mu mannya ge.